Okay, mukama mutya bakyali bange mwenna ba subscriber mwenna batufollowinga ku mikutu egy'enjawulo abafollowinga ku mikutu gyonna egy'enjawulo abafollowinga ku BBS Refiner every Sunday kyamuka mu ddiro lyo nga mugezaako kubanga mufollowinga Divosh nga nkutuusaako abayimbi ab'enjawulo BBS Refiner every Sunday essaawa zibeera 10 mpaka essaawa emu ey'akawungeezi nga nkuleetera kyamuka mu ddiro lyo. Celebrity Track Extra UG ensonga endeese olunaku olwaleero nina mikwano gyange ababadde ne baŋŋamba nti Divosh tukulaba enaku zino kintu aba celebrity mukitadde nnyo waggulu ate kati ffe abaana abagezaako oba nga tufollowinga emikutu gyammwe giri ku social media ku YouTube bwe tuba n'ebintu byaffe obulamu bwe tuyiseemu eno maweeru mu nsi z'Abawarabu mu nsi ez'enjawulo nga tukomyewo e Uganda temutufaako ate nga tulina emboozi ez'enjawulo z'okubatuusaako kati gwe omukisa guguno enamba gyolaba ku screen awo ogenda giwanukula gigyewo ogiwandiike owulira ogiwandiike bulungi. Namba yange ya WhatsApp ejola ku screen namba yange ya WhatsApp gijjeeko giwandiike bulungi ompe message bwoba okomyewo wano e Uganda oba wakomawo wano e Uganda naye nga okyali wano mu kibuga okitegeera naye ng'oyaga kunyumiza abantu olugendo abantu boogedde bingi eno gye mubeera mu nsi zammwe ez'Abawarabu mu biyumba oluusi bayita bakaddaama ovuki ekigambo kyo kibi nnyo sikyagala ddala kukiwulira nga nkyogera ku sita wange oba ne muganda oba nomuyita sekaddaama kibi nnyo njagala munje mutunyumize emboozi njagala omuntu asinga okutegeera ebigambo bino kaddaama ojja otunyonyera kuba mu ababeera batugamba Abawarabu babikozesanya ebigambo ebyo olino kikaddaama kitegeeza ki obulamu buli butya mu kiyumba eyo okitegeera onoonyaako nze namba yange eri ku screen awo nkubira ngamba Divosh n'emboozi yange ennyuvu naye njatule wansi mu katebe twakoze studio zaffe gagadde awo emakindye bagita DK City Plaza utwatadde studio kagadde eza Celebrity Track Extra UG studio nene bweziti bitamataala butuuka mbwegatika kuba mbwegati twazimbye ziringa za Telefina n'abatukubiri abangobira ku Telefina buli lunaku Monday to Friday simulula essaawa ebeere mpaka 3 z'okumakya ne Saimo Kawalata ne Hafi mwelo kwanga mutugoberera baana mutwagadde nnyo mutubazalaavu naye ekikulu ekindeese olwaleero if you have any message yaba okuweereza obubaka oba okunyumyako emboozi embi yonna oba oli Dubai oba oli UK oba oli Oman oba oli Jordan nengo era byoyiseemu ebyenjawulo mwega kunyumyako ne bakyali baffe ffenna kanamba kali ku screen jangu tudde mu studio tunyumye emboozi egw'amakerenda oba tugikola naku 3 oba tugikola naku 4 nga tuli ku eyo nga tugenda mu lugendo gyoyise wafuna ota passport onaku lwasooka okukwata passport wawulira otya byonna jangu tubinye ne Divosh wano ku Celebrity Track Extra UG emikutu nina 3 nina Divosh olwocha YouTube nina Rock TV Uganda nina ne Celebrity Track Extra UG nonyako subscribinga enamba iri ku screen gifune onkubire simu bunambiro wechwi nawe ina business ngoyagala kulanga naffe jangu tulange emiwendo gya wansi ddala ngoyagala kulanga business ko online jangu onkubire ku tulange emirimu gitambule mpola gwe nali eyo tubikwasaganya mpola subscribinga mbozi nina nyingi nnyo zigenda kubanga zijja kwatwaze mu season 2 this is March nabadde mulwadde mukosefu muko naye ngenda ntereera abadde mu mbozi ebyendana n'abatanzi okuba nti munaye ntigwakola endana n'abatanzi munaye emboozi yona tujja gireeta mu full package nga 14 March. Hey, toba ku Celebrity Track Extra subscribing nze Divosh Matovu Katonda n'ensi yange mbagala nnyo mikono gyaffe abali Oman, Jordan, abali Bahrain, abali mu Iraq, abali mu buyumba eyo yonna abanje bayita bakaddaama naye nze sikyagala basisita baffe abali mu kuyiriba n'okwasaganya amajja mbagala nnyo mbagalira ddala subscribing jangu nnyo mboozi namba eri ku screen ku WhatsApp ojja kunfuna bulungi nnyo tova ku Celebrity Track Extra UG.